tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Uganda yekulembera amagye g'amawanga g'omukago agasemazinga Africa mu kufefeta abayekera bakkoni aba Lord's Resistance Army abafuuse ekyambika. Naye Uganda yalangiridde nga bwegenda okukomya guno omuyiggo ku nkomerero ya guno omwaka yadde nga batuju bano bakyali babulabe na guno gwaka. Abayekera bano babatwala entyaji okuva mu mambuka ga Uganda emyaka 10 egiyise nga bamaze okuwamba ewamu n'okukola ebikolobero ku batuuze. Era bano abatujju beegumbulidde erinnya mu kuwamba abaana n'okukwata abakyala. Era mu guno omwaka bakawamba abaana 350 we twogerera. Ekitongole ky'amawanga amagatte kirabula nti abatujju bano bayinza okuba nga baagala kusenguka nga batunulidde ebifo ebirala mu bibiira by'ensi ya Central African Republic mwe bayinza okwekukuma. Ekitongole kino kyeraliikirivu olwa Uganda okusalawo okulekulira guno omuyiggo kubanga kino kiyinza okuzuukiza ebikolwa by'ekitujju mu kitundu kino. Ekya Uganda okulekulira kyakakasibwa omwogezi w'amagye g'eggwanga Mwami Padde Ankunda ng'agamba ensimbi eziva mu mawanga g'e Bulaaya okuyamba ku muyiggo tezikyamala Uganda. Uganda yasindika abajaasi 25,000 nga basinga bali mu buvanjuba bwa Central African Republic nga n'abalala bali bulindaala mu nsi ya South Sudan. Naye South Sudan ne Central African Republic tezasobola kuwaayo magye okuyamba mu kuwenja abayekera kubanga mu nsi zino zombiriri emmundu zikyakekera ne kireka amagye ga Uganda nga tegaliiko agawerekera. Newankubadde kkooti y'ensi yonna yalagira okukwatibwa kwa Ssaabayekera Joseph Kony era nga n'abajaasi be bawanikira mu maanyi, abatujju bano beeyongedde okufuuka bakiwagi ku nsalosalo za Central African Republic ne South Sudan. Wabula nnaku mbala emizannyo gya Olympics ejja mu mwaka guno okuggibwako akawuuwo ng'abategesi bagamba ebintu ebisinga bimaze okukolebwako. Naye embeera eri mu nsi ya Brazil mu kacyo kano etaataaganyiza nnyo entegeka y'empaka zino. Bannamizannyo n'abalambuzi bo basinze kweraliikirira kirwadde kya Zika era bannasayansi abasoba mu 2 baali basabye gino emizannyo okuyimirizibwa. Bo bannamizannyo ba South Korea bagenda kwambala mpale empanvu n'essaati nga za mikono miwanvu nga zifuyiddwako eddagala erigoba ensiri ezitambuza akawuka ka Zika mu bantu. Wabula abategesi bagamba ensiri zibeera ntono mu kaseera kano ng'obudde buweweevu ate nga n'enkuba ntono. Naye ekifo ekirala ekyeraliikiriza kye kyaggwa Nabbala Bay okugenda okubeera empaka z'amaato kubanga kazambi w'ekibuga kya Rio agwera mu kifo kino. Abalambuzi era babuuza ku nsonga y'ebyokwerinda kubanga ekibuga kya Rio de Janeiro kye kimu ku bibuga ebisinga okubeera ebyobulabe mu nsi yonna. Naye abategesi bayimbudde abajaasi 8,500 okusobola okukirawuna. Embeera eri mu nsi ya Brazil ekosezza entunda ya zitikiti z'emizannyo gino ng'ebitundu 4 ku 10 ebya zitikiti zino tebinatundwa ne kaakano. Gavumenti ya Brazil yeewaddeyo okugula zitikiti zinaaba zifisseewo ezisasanye mu masomero ne mu bantu baayo. Brazil esasanyiza obuwumbi bwa $1 okusobola okutegeka omukolo guno era nga 5 Augusito omwaka guno egenda kubeera ensi ya Semazinga Amerika ey'omu Maserengeta esookedde ddala okutegeka empaka zino. Ekikolwa eky'okufumbiza abawala nga tebanneetuuka kyetaaga okuyimirizibwa. Omusasi waffe Jason Tino katuwa ebisingako. Okusaddaaka abaana mu Zambia kukyaliyo olw'enkola yaabwe y'ebyobuwangwa naye ng'ewaabwe kyo kiva okufumbiza omwana atannaweza myaka 21. Mu buwangwa bwabwe tebakugaana kuwasa yenna gw'osiimye newankubadde abazadde abamu bawaayo abaana baabwe mu bufumbo okufuna ebyobugagga. Ekintu ekitawakanyizibwa bya buwangwa muli n'eggwanga naye okufumbirwa ng'oli muto wandifuna olubuto ng'okyali muto, ekintu ekitera okukosa obulamu bw'abakyala abamu. Ng'era Zambia y'ensi ekyasinze okubeeramu abakyala abafiira mu lutalo lw'abakyala. Abakyala 6 ku bakyala omutwalo gumu be bavaayo n'abaana nga balamu. Ekitongole kya Women and Law ne Education Trust kyesowoddeyo okulwanyisa omuze gw'okufumbiza abaana abatanneetuuka. Ng'era kweno ensonga bassa kimu nga nkuyege n'abakulu b'ebyobuwangwa ekiyambye okukendeeza ku muwendo gw'abaana abafumbizibwa nga tebanneetuuka. Mu 2013 gavumenti ya Zambia yatandikawo minisitule ng'eno ekwata ku bakulembeze b'ennono n'ensonga z'ebyobuwangwa. Engeri abakulu b'ebyobuwangwa bwe balina obuvunaanyizibwa ku baana. Basomeseddwa akabi akali mu kufumbiza bamusaayi muto era bano abakulu bagufudde musango okujjula ebitannajja. Mu myaka 2 Chief Mwenda ow'abatonga mu Maserengeta ga Zambia ataasizza amakalu 6. Ebizibu ebigoberera ng'olubuto olufunye okyali bye byamuleetera okuwakanya amateeka g'ebyobuwangwa era we twogerera abawala bangi baddiziddwayo mu masomero. Abazadde bangi bayiza akabi k'okufumbiza abaana abatanneetuuka ng'omuzadde Joyce Malambo eyejjusa oluvannyuma lw'okuteeka obulamu bwa muwala bwe mu matigga. Bano abawala okudda ku masomero kikoze kinene ddala ekiraga amakulu ag'okulwanyisa omuze gw'okufumbiza abaana abatanneetuuka. Sigadde nze Jason Tino ng'amba buweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Jason Tino naago gatutuusaako.
Albert Sempeke yali mukubi wa bivuga emmengo mu lubiri lwa Kabaka Muteesa era yali afuuwa omulere akuba engoma azannya lyre ne hapu ey'enkuba 8 yayolekera ku lugendo lwe mu Scotland ne Profesa Kuko yali ayiga okuba engoma erinnya ly'eddala ye Peter oba muyite Pete bano baayiga okuba ebivuga nga bagasseemu n'amaloboozi amaseeneekerevu Sempeke bingi bye yayigiriza Pete ono muzira w'ebyafaayo tanneerabirwa era mutabani we Albert Junior yamuddidde mu bigere mu ngeri gyakubamu ebivuga eby'enjawulo ewamu n'okuzannya ebivuga bya Buganda nga kwogatta n'okuyimba ennyimba za kitaawe zaayimbira ddala obulungi okuzaama ono alina Omungereza Jesse Hackett azannyiddeko mu bbandi ez'akali ng'era bingi byafunyeewo akozeeko n'abawanguzi ba Grammy era ayimbyeko n'abakkirize wamu n'aboonoonyi atambudde amawanga mangi okuva Nairobi paka Roma era akola n'abayimbi baluwa bamanyiddwa nga Winnie Singoma bw'atyo bwe yawulira ku music wa Sempeke yalina okutonnya wano ku butaka yatuuse dda ali wamu ne Sempeke nga bazannya music ajjudde ebinnonogo ono ye music ekika ky'oyinza okuwuliriza ekiro kyonna Afirika ne Bulaaya nga tuli wamu mu muziki ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuloolindirira amawulire amalala agojja nsigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma